Amina. Musumba John Maka musumba waffe be batata baffe mutundwe ddala nnyo batukozeemu omulimu gw'amaanyi nnyo ne batulyoye emyoyo gyaffe ne batusumba n'okusobola okulabikako kino tetusobola mukwano butabeebaza be batusumbye mutundwa awo naffe ne tusobola okubeera ate nga naffe tukola kitufuuka abantu. Amiina. Ate n'engalo ezisingira ddala zezaani zez'omwoyo omutukuvu ne Yesu zawaggulu. Kama yeebazibwe. Neebaza Katonda olunaku olwaleero nze amanya gange Zebeti Nankumba ate n'omwami wange Kamya naye tumwebaze. Haleluya. Ababuuzeeko si munnange tatera kwagala kubuuza naye kababuuzeeko. Mu nkuŋŋaana nga zino ez'abasinga abuuza. Mukama yeebazibwe. Singo yaluwa yogoliwo bwomu. Mukama yeebazibwe. Olwaleero Mukama agenda kukola ebyekisa. Nange olunaku lwali bwe luti emyaka si mingi tugenda kuweza emyaka 5. Nange byali byankwata nga byanywereza nno ddala ne nange Mukama yansaasira. Kannammwe abakyali abato Mukama agenda bakola bulungi. Amanya gange nze Kamya Samweri. Irako mu ngalo Peti afumbye emyaka gigenda mu 5. Kama yeebazibwe. Nkyebaliza Mukama. Munne waliwo abafumbayo ogumu ne bafumbayo 2 ne bakola batya. Kyova olaba tuze okubasomesa naawe ogenda okukiyingiramu ng'okoze eki gwe singo gaalo wali mu basingo maaza basingo faaza nabo mwebali bawanikeko. Basingo dadi abo tebaliimu. Mulimu basingo boy babayita basingo boy wanje baliwa. Oba mulimu bafumbo wanje mulimu baki bafumbo. Amiina. Ate abakyala abafumbo be baluwa. Ebambi mwebale mwaze tuwa bujulizi. Ekale nammwe mujja kufuna ebyammwe. Mwandibanga nammwe mulira kye mwetaaga. Aleluya. Kale katusinzeeyo oluyimba lumu Mukama tumwebaza Taata olw'akawungeezi kaleero ssebo mulungi. Mukama osaanidde Taata gwe Katonda atukuŋŋaanyiza ogenda kukola bikulu byerere Mukama Taata obufumbo obwagala kye wayogerako mu Ebbulaniya 13 olwokuna obufumbo bwa kitiibwa n'ekitanda kiba kirongofu abakaba n'abeezi b'osalira omusango. Mukama abaana bo baze Yesu. Nape nga tuzo okwogerako gye bali kabaka w'abakabaka nape bape mu nsi ey'obwasingo bayingire mu nsi ey'obufumbo kye tupatwaniriza omwoyo omutukuvu jangu tukulembere jangu tubeere kabaka w'abakabaka gwe Katonda ayinza ssebo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Akawungeezi kaleero Taata tukwetaaga mukwano gwange byonna ebyasiba edda ebyekika byonna ayi kabaka w'abakabaka ssebo ebibadde byafuuka ebikoligo omwoyo omutukuvu tukwaniza olunaku olwaleero wakati nga tuwulira ekigambo Taata jangu otambule jangu oyogere Taata eri emitima gyabwe omanye ebibafaako mukwano gwange omanye ebibakwatako gulawo amatu gaabwe Taata gulawo emitima gyabwe Mukama w'abakama Taata ssebo jangu ogikoneko Mukama jangu oyogere Taata enjegere zikutuke wakati nga nsomesa omwoyo omutukuvu tambula mukwano gwange Taata leka okutula buli lujegere lwonna mukwano gwange mu linnya lya Mukama waffe Yesu mwibaddemu ebyasiba edda mwibaddemu ebyalema naye leero mmanyite omwoyo omutukuvu togenda baleka kyekimu jangu onkozese Taata mukwano gwange omwoyo omutukuvu tukwaniza n'omusaayi gwo leka gutumaamira wamu ne famire zaffe zonna Taata mu linnya lya Mukama waffe Yesu weebale nnyo Mukama weebale Yesu tusabye nga tuyita mu linnya lyo amiina. Tulako wansi. Aleluya. Mukama yebaswa abooluganda twebaza Mukama ku lw'okutegeka abategese olukuŋŋaana luno mukwano olukuŋŋaana enkuŋŋaana kiba kikulu nnyo mukwano semina nga zino wabaawo abasumululwa gamba nze omu ku bo amafuta gabeerawo mukwano gwange amiina yensonga lwaki bayita abaweereza ab'enjawulo mukwano n'owulira mukwano ekigambo eky'enjawulo n'owulira obujulizi obw'enjawulo amiina. Mukama agenda kubanga akusumbira ddala ekigambo kyaffe kisomereko mukwano Matayo kikulu nnyo essula 5 olunya olw'okumeka 13 kikulu nnyo. Matayo 5 olunya olw'ekkumi n'essatu. Enyabo
mwe muli munnyo gwa nsi. Mwe muli munnyo gwa nsi. Gamba nze ndi munnyo gwa nsi. Naye omunnyo bwe gugwamu ensa balirungamu munnyo nabaki. Okitegeera nti omunnyo mukwano bwe gubula mu nva, mukwano ne bw'ogula capati nga terimu munnyo ekulema. Okujjako nga njala yekuluma ennyenyenye n'ogamba kammale gale, naye era kammale galya kitegeeza tewandiridde. Naye olidde lwaki enjala ekuluma? Enva nga tezirimu munnyo tosobola kuziwuuta, tosobola kuzikomizaamu mmere, era mpozi nga omala kye bayita kammale. Naye naffe tetwagala ogambe nti kammale. Musajja agambe nti kammale gakola ki? Amiina. Yensonga lwaki tusomesebwa. Kusomesebwa kikulu nnyo. Ekyawandiikibwa ekigamba mukwano ne bw'otakisome, Yokaana essula 8 olunya olwa 3 agamba nti bwe munanywera mu kigambo kyange nga muli bayigirizwa bange ddala, era bwe munategeera amazima, n'amazima ge mutegedde gabafuule baddembe ddala ddala. Amiina. Lwaki tusomesa? Kubanga ebiseera ebisinga tosobola kusumululwa, tosobola kufuuka wa ddembe nga tosomeseddwa, nga toyigiriziddwa. Yensonga lwaki Yesu yatambulanga ng'asomesa, nga n'abamu mukwano babadde balina ebintu nga balina ssente, naye mukwano gwange nga beetaaga kuyigirizibwa bafuuke ab'eddembe ng'ebintu tebibalese mirembe. Yensonga naawe lwaki abamu wali mufumbo kati olwaleero luli singo. Amiina. Era wano bangolooza nti ki eno mu bwa singo ye wali emirembe, nti mu bwa nakiyombekedde mu kazigo ko mwogenda okuwumulira, naye emirembe gikoze gitya? Gibuze. Olwaleero weetaaga bufumbo. Mukama yeebazibwe. Weetaaga kubeera mukyala wa gundi, weetaaga omusajja alina omukazi. Amiina. Alina omukazi. Tusomesa ne tukuyigiriza ng'olwaleero ne bw'onoogendayo togenda kukola otya, tebigenda kulema, togenda kuvaayo. Yensonga lwaki olwaleero gye tuli. Mukama yeebazibwe nga tebigenda kulema mukwano. Olwaleero abamu waliwo ebyakulemesa, ku mulundi guno tetwagala bikole ki? Bikulemese. Tetwagala olemererwe. Amiina. Bayibuli egambye ffe tuli munnyo gwa nsi. Olwaleero bwe tulokoka mulokole gwe walokoka, abamu oyinza okuba luli byali bya nsi, nga wali mufumbo naye nga wafumbirwa byansi, nga toli mulokole, era nga wagenda okulokoka ng'omaze okunooba nga bimaze okulema. Naye kati ono olwaleero Yesu ayagala abantu abakoze kyabasaanidde, kyava agamba ffe tuli munnyo gwa nsi. Amiina. Nti omunnyo bwe gubula mu kisobe maama kiddemu. Tugambye nti ffe tuli munnyo gwa nsi. Naye omunnyo we gugwamu ensa. Omunnyo bwe gugwamu ensa mukwano, bingi nnyo ebitumalamu ensa. Olwaleero ne betwagala ng'olwaleero waggwamu ensa, gwe munnyo gwa nsi nga waggwamu ensa, ng'olwaleero ne bw'otambula bagamba nga n'entambulayo obutambula tewaliriza musajja kukwana yadde okugambako n'enjogerayo enjogera ng'ekumalamu ensa, nga tosaanira nakola ki kubeera mukyala wa gundi, nga tosaanira taata nakufumbirwa. Kubanga mu ensa toliimu nsa. Omunnyo bwe gubamu ensa tuteekeddwa okubeeramu ensa. Mukama yeebazibwe. Bw'onoobeeramu ensa mukwano, ogenda kulaba ne gy'ogenda n'obufumbo bugenda kunyumirwa, n'akuwasiza akunyumirwe. Mukama yeebazibwe. Bwe gugwamu ensa balunga bakola batya? Balunga munnyo nabaki nga temuliimu nsa. Naawe olwaleero ng'ogenda okufumbirwa, obanga oyagala okufumbirwa nga toli mu nsa. Abooluganda buli kimu tukola nga bwe tulaba, buli kimu tweyisa nga bwe tulaba. Abooluganda ne Yesu agamba bagenda kulunga kuteeka munnyo. Abooluganda ki kye tugenda okukola? Mukama yeebazibwe. Gamba olwaleero ngenda kutegeera amazima, olwaleero ngenda kusumululwa. Soma maama. Balirungamu munnyo nabaki. Tegukyasaana nate wabula okusuulibwa ebweru. Wabula okusuulibwa. Olaba bwe tudiba, gamba sigenda kudiba nze leero. Maama, mulimu n'abakazi nga wadiba dda. Ogende mu bufumbo odibe, bakuyite naddibo ddala ddala. Mukama yeebazibwe. Nga toli mu nsa, ni bwe banaakuwasa bijja kuleba mukwano ojja kudiba. Olwaleero tusobola okudiba.
nze mwami wange wuyo mukwano yagamba yaneetula okumala omwaka mulamba ng'ali mutundu awo ewa Yesu ewa Pastor Tom era ewa Yesu. Amiina. Nga yazze wa Yesu yakoowa nga yeetaaga omukyala asaana. Bayibuli bweto bwe tugamba mu ngero kisomeeko awo tukyaliwo. Kubanga naawe twagala olwaleero mulimu abakutunuulira singa gwe. Bano abalenzi boolaba batunula. Abamu tebamala gawasaawasa. Tebamala abamu bakoowu. Engero 18:22. Ngero 18 olunyiriri olw'22. Alaba omukazi okufumbirwa alaba ekirungi era afuna okuganja eri Mukama. Okitegeera Bayibuli etugambye alaba omukazi okumufumbirwa. Ono omusajja alaba. Abasajja babeera n'amaaso era olwaliro asobola okutwala ebbanga nga tunatula n'agamba wano sinnalabawo. Gamba leero agenda kulaba. Bajja kulaba. Amafuta ge mugenda okwambala ennaku zonna ze mubadde wano. Maama bw'otalabibwa obaako kino ekidibo tugenda kikutula. Mukama yebasibe. Bw'alaba omukazi okumufumbirwa alaba ekirungi. Amiina. Bano abasajja basomeseddwa olwaleero mukwano tebatunulira ku ngulu. Osobola okwemyera, osobola okubigula. Abooluganda osobola okuteekako make-up n'odiba naye. Kama yebasibe. Ate bameka abadibye ne make-up waabwe. Bameka abadibye n'amabina. Kama yebasibe. Kujjako ng'osanze bano abasajja nga yalaba ku ngulu. Amiina. Naye abasajja bakyusiddwa abategeddeko nga polwaliro basingo abamulina myaka 4 kudda waggulu myaka 35 myaka 4 bamwogenda na myaka 5 45 osuubidde okufumbirwa omulenzi w'emyaka 3. Amiina. Era bano ba myaka 45 5 be baketta ate abo bakulu balaba dda. Mukama yebasibe. Beetegereza. Mukazi yagenda n'ayogera mu lubereberye 47 ng'agamba ku mutabani we Yakobo ti mutabani wange Yakobo bw'alimala n'awasa ku nnyumba ekyo kuba walaba mu nnyumba ekyo obulamu bwange bunangasa butya. Mukama yebasibe. Amiina. Kati naguno omulembe mukwano mulenzi asobola okutwala ewa nnyina abakazi bakulu baami bakulu n'akutwala mukwano nga toliimu nsa omala gatuula olutuuka gwe ne bakola bate ne bagamba kabu mayumba ennaku zino tebateekawo mikeka giba mu nsonda bateekamu ntebe ne balyoka bagamba kalibu naawe n'oyingira n'olyoka okolotya n'oterera mu ntebe bakututte okwanjula ewa maama. Mukama yebasibe. Bakututte omulenzi akututte akusosa wa maama wasenga n'olyoka oyingira naawe n'oterera mu ntebe mulenzi atudde mu ntebe akututte naawe nakyala n'oterera mu ntebe awo weetaaga kulungibwa. Mukama yebasibe. Weetaaga kuteekebwateekebwa. Gamba tuli mu kiyungu. Amiina. Bano abakazi musajja teri musajja era ajja kuwasa okujjako bano baki era abasajja bakulidde mu kanisa ye wa kanisa bw'ava mu kanisa naye baka ku lubalaza bw'ava ku lubalaza n'awasa ne muwala munne yeebase ku lubalaza n'ayingira ekkanisa. Amiina. Ataakuzibwa ne beewasa n'olyoka olaba bwe bakola batya bwe beevuluga. Amiina. Naye omulenzi eyakuzibwa eyava mu bantu eyava mu maka n'amaka yeetaaga omukazi gwe bayita omukyala. Amiina. Yensonga lwaki basingo tulwa ku lujja lwa Yesu. Lwaki bano abalenzi tebawasa. Atunula neetegereza nze kugambye omwami yanneetegereza n'aŋŋamba natukwetegereza okumala omwaka. Amiina.
kati singa nange mukwano gwange saali Musa, singa nange Petero lwaliro nkadidde ku lujja lwa Yesu maama, nga ne mu basingo sikyajyayo. Omanyi nti waliwo abatakyajja mu basingo, naye Katonda alina ekisa muyingire. Kisa kya Yesu kijja kuwalula. Amiina. Naye waliwo ng'okyali irimu ku nsa, okyalabikalabikako awo, ng'okyalabikalabikako oki omuwala, okyalimu muwala mukyala, osukirira awo ogenda awo myaka 45. Amiina. Nga tuvudde ku buno obulungi bwa Yesu ne twesabula, n'oleeta ka sikaati, n'oleeta ka jiini, n'oleeta ka fitting, naye emyaka ng'olimu ameka? Amiina. Twagala tudde mwesa mukwano. Bayibuli egambye nti bwe gugwa mwesa balungamu munnyo nabaki. Tuterere mukwano gwange. Bwe biba kiti mpisa tutandike okuzeeyambula ezitumala mwesa. Mulokole gwe n'oggwerera ne gy'oyita mu kkubo ne bagamba ye wa mu kanisa yawa nti yawe yawali. Abo mu kanisa yawa. N'omulenzi yajja okukyalako mu kanisa yeeno n'agamba nedde temuli. Kanisa temuli. Kimanyi ti mulimu abalenzi abakyala ku makanisa gabalokole nga totegedde, naye ng'anoonya muwala. Amiina. Tuteekeddwa okutambula nga tusaanidde. Oteekeddwa okutambula ng'olimu empisa. Amiina. Bino byonna ebitumala mwesa mukwano, n'omala gatambula, n'omala gatuula, n'omala gayogera, byonna tugenda byeyambula. Oyogera obogoka, omala gayogera. Abamu tujjudde obusungu, tujjudde ekiruyi, tugenda byeyambula. Ne bakugambako n'obwatuka, ne bamala bakusitulako mu katebe awo. Gwe ke wakwata keeko buli lw'oyingira ekkanisa, keeko n'abakebezi ne basoberwa. Era olwaliro nga bakuvaako bagamba oyo twamuvaako. Mukama yebazibwe, oyo twamuvaako. Olwaliro tugenda kuddamu mukwano, agambi bwe gugwa mwesa, abamu mukwano nga twagwa mwesa. Tugenda byeyambula agayisayisa gonna. Ono omukazi ge yagamba muwala wange mutabani bwange bwali malana wasa ku nnyumba eyo, obulamu bwange bulinga saaki. Kitegeeza afazaali nfa naye nga mutabani wange tawasiza mu nnyumba eyo. Kati nappo olwaleero tudibidde ku bujja bwa Yesu. Lwaki? Lwa neeyisa. Amiina. Tetwakuzibwa. Kama yebasibwe, tugenda kweyambula buli gayisayisa gonna. Kyomanyi nti ogwo guyisa gukulaki gwotambula nagwo mu bulamu bwo. Weyambula obusungu. Ebyo ebyawandikibwa tujja byogerako bimanyi nnyo. Befeso 4:26. Musunguwalenga so temwonoonanga. Enjuba ereme kuba. Busungu busobola okuddibiza ku lujja lwa Yesu. Busungu busobola okulemesa obufumbo amaka. Obusungu buleeta okwejjusa n'ogamba nayogedde byaki n'okomekereza. Kubanga Bayibuli etugamba ekijjula omutima Mukama kikafulumya. N'okomekereza ng'oyiye ebigambo 1000 mu ddakiika eki. Ngwa gwe saategeera lwaki nakufumbirwa. Kalaba akampi kalinga katuuti. Kama yebazi okimanyi nti n'abamu omusajja asobola okuggalawo. Busungu buleeta okwejjusa ne wejjusa. Mwana omulenzi omu, omuwala omu yajja ku kanisa emutundwe. Omuwala n'angamba, pasita njagala kunyamba. Buli relationship gyembeeramu efa. N'agamba mbadde ntambula n'omulenzi nga ne budget ziwedde. Ne wasenga twatuukayo. Nga tusigaddeko okugenda kwanjula. Naye olwaleero omulenzi agenda kwassa muwala budget zaafulumye. Amiina. Ne bwenkuba essimu tagikwata. Mukama yebaziwe. Lwaki? Omwana omuwala waliwo bw'ataasumulwa. Waliwo by'ataasumulwa. Zino semina tozizanyiramu abooluganda. Zisumulwa by'otaategeera. Nnyoko by'ataakubuliira. Abamu temulina basenga. Temwafuna basenga. Abamu mukulidde mu kanisa. Ovaamu eno n'eddamu eri. N'oyambuka Prayer Mountain. Mukama yebaziwe. N'oyingira akayumbako ne weggalira. Amiina. Bwe bulamu bw'okuliddemu. Kyova olaba tusomesa mukwano. Omwana omuwala omulala najja
ne tutulawo wansi ewa reception nangamba pasa ngali mu maziga ne bwasindika essimu ne bwakuba essimu ne bwasindika message omulenzi takyakwata ne mugamba mpa ku ssimu ye n'agimpa nenkuba essimu ne mugamba taata oli luddawa nangamba ani ono ne mugamba ze pasa Betty Mutundwe nangamba pastor ne mugamba nga tokyalabika kwegamba ne neeyogeza amina komulezi pasa mbadde ndi ku mulimu ne mugamba tokyalabika mbadde njagala kulabako nangamba pasa kansibewo mangu kanyangweko mangu kansibewo bannanga omulenzi n'asibawo edduuka n'ayingirawo ne mugamba omuwala sooka wekweke amina ne mugamba nga tokyajja bikiye bannange mutabani wawasa nangamba nedda pasa mbadde nina omuwala gwentambula naye gwenjagala okuwasa pasita ne mugamba nga kirungi nangamba wa pasita twabadde tugenzeko awutu pasa nga tutudde tunywa kasoda nga tulina neke tulyako essimu y'omuwala nevuga amina omuwala n'alyoka asooza olusozo sui ne lutuuka emakindi amina n'amaliriza omuwala n'essimu n'agikuba ku mmeeza neyebejjula mukama yebasibwe omwana omulenzi neyeekanga neyeesika amina era ne kasoda teyakamalamu bulungi n'agamba tugende n'akomekereza nga gaddewo omuwala n'agamba kati ono bwe naamutwale waka amina omwana omulenzi ne mugamba mukubire essimu mukubire muyite twogereko nangamba musumba simanyi nti naamusobola gwokimanyi nti abamu olwaleero wandibadde wabufumbirwa dda nga waliwo omulenzi yakugambako amina n'okomekereza nga obikudde mukama yebasibwe n'akuggalawo n'akuvako so nga yali ayagala kuwasa abamu nga yatambulako naawe n'akufuula mukwano gwe n'akomekereza amina abamu abasajja nze nange ono yasooka kunfuula mukwano gwe era naŋŋamba nti njagala mukyalo w'okuwasa nga janga mu kansolingi naŋŋamba nti ki njagala kunsabira bufumbo n'emirimu ne mukama ajja kuwa omukyalo omulungi zongere engalo yamuwa mukama yebazibwe najjanga bw'atyo okumala bakyatwala mwezi naye nga buli lunaku ajja mu maaso gange mukama yebazibwe ne musabiranga bulungi ne mugamba gumiikiriza mukama ajja kuwa omukyalo omulungi n'agenda naye lunaku lumu bwe yajja kovanaiti kwolwo nali sige nasulo nga nkyatuddekawo nfuluma essaawa nga 3 n'ansaba ennamba y'essimu mukama yebazibwe naye muli nempulirako eki ne mugamba ennamba y'essimu giwandiike n'agiwandiika